Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Richard Todonga agumizza bannakibiina kya Democratic Party ku ndagaano eyakoleddwa wakati wa President Museveni ne ssenkaggale w'ekibiina kyabwe Norbert Mao. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku kibiina kya NRM ekya Ddondo, Todonga asabye bannakibiina kya DP okusigala nga bakkakkamu n'abagumya. Ekibiina kyabwe Mao teyakiguzizza NRM nga bamwe batandise okubijweteka era DP kyasigadde nga kibiina ekyetengeredde obulungi. Not at all. They shouldn't even worry at anything because this agreement is not saying that members of the DP have crossed to NRM. They have not crossed to NRM. DP has not been deregistered as a political party. Norbert Mao has not crossed to NRM as a politician. He is a member of the Democratic Party. He is still the president of the Democratic Party. Annyonnyodde nti endagaano yateereddwako omukono eruubiriddwa okulaba nga NRM ne DP banyweza enkolagana ku nsonga nnya ez'omuzinzi okuli okulwanira eddembe ly'obuntu, obwenkanya, ebyobufuzi n'okugabana abakulembeze. In a nutshell, that is what the agreement is all about. How we can cooperate with the Democratic Party in the areas of governance, in the areas of accountability, in the areas of human rights, in the areas of representation where possible. Todonga era awadde ekyokulabirako nti ekibiina kya NRM ekyajjira mu buyinza mu mwaka gwa 1986 bwe waleetebwa nnajjawo byabufuzi bya bibiina kiyite multi-party democracy. Ekibiina ekyabanga mu buyinza kyalinga kikolagana bulungi n'ebibiina ebivuganya ng'ensonga lwaki abantu tebateekeddwa kwewuunya nzikiziganya yatuukiddwako wakati wa Democratic Party and National Resistance Movement. It was until we entered the multi-party political dispensation that many people now went back to their parties and started forming their parties. But of course, we already worked with them before, and they believe in some of our principles. We also respect some of their principles, and I believe consultations were widely carried out in both parties, and it came now to the final signing. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.